atendezebwa Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matendo majjuvu oyo gwe tukakasa nti yateekeddwa okusinzibwa yekka atalina kimufaanana atalina kimwegattako atalina gwe yeebuuzaako atalina gwasibuuza amagezi ku kyonna kyaba ayagadde netukakasa nti owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala era yali musomesa waffe eyajja tusomesa obusiraamu bwogera ki ku buli nsonga obusiraamu bulamula ki obusiraamu butegeeza ki namira omwoyo gwange nejabampuliza okutya Allah subhanahu wa ta'ala olwaleero tuli mu surati Maryam insha Allah tugenda kwejjukanya ku aya okutandikira ku y'enkaaga mu omusanvu Kurani ng'etunnyonnyola embeera eyaliwo nga nabbi Isa alayhi salam bamaze okumuzaala maama we yafuna obuzibu bamuteekako ebigambo olw'ekyafaayo ekyo nti omwana okumuzaala nga taliiko kitaawe bamuteeka mu kafunda Maryamu n'akaluubirirwa ebigambo ebyavanga mu buli mpuuyi n'atuuka ku extent egamba ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya singa nali nfudde nga bino tibinnatuukawo ng'ebigambo bamufumita ebigambo okuva mu mpuuyi n'empuuyi wetunaatandikira Allah ategeeza fa atat bihi qaumaha tahmilu maama n'asitula bebi we nabbi Isa alayhi salam maama wa Isa Maryam alayhi salam n'asitula bebi we ye Isa agende mu bantu be bwe baamulabanga azze n'omwana ne bamulumba ng'ensanafu bwe ziyinza okukulumba qaalu ya Maryam laqad ji'ti shay'an fariya otuswazizza okoze ekivve kati omwana gw'ositudde aha avaawa omujeewa ani taata we omufunye otya mwana gwe ng'otuswazizza nnyo taata wo tiyali mwonoonefu maama wo tiyali malaaya emize ogijjeewa gy'olese mu famire naye nga ne ansa talina olw'ensonga nti yali tannazaala Allah n'amusindikira eddoboozi lya malayika n'amugamba nti bwe baba bakubuuzizza ekibuuzo kyonna beera mugumu bagambe nti nze inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya sijja kwogera na muntu nasiibye kwogera sijja kwogera kati bamulumba bamubuuza ebibuuzo bamwokya kayisoyiso w'ebibuuzo kyeyakola fa asharat ilayhi n'asonga ku mwana bebi babuuza muntu mukulu niye Asa yasonga ku bebi nti mubuuze oyo n'abongera busungu ne bamubuuza qaalu kaifa nukallimu man kana fi lmahdi sabiya tubuuza gwe omukulu osirise obutikamatama kati otusongera ku omwana omuto kati tumubuuza atudde muki Allah subhanahu wa ta'ala yakola ebyamagero ebiri mu Qur'ani mu baana abayogeranga babebi ne nabbi Isa alayhi salam yayogeranga mwana muto mu kiseera ekyo kyennyini kyagwawa statement Isa alayhi salam n'agamba ebigambo bino genda mu surati Maryam aya 27 genda mu maaso Isa n'awa statement n'awa ebigambo bino qala inni abdullah yayogera ensonga 7 ekisooka inni abdullah nze ndi muddu wa Allah eyo no statement etegeeza nti siri mwana wa Katonda era siiba Katonda olwo nga Allah ayagala kulaga nti obujulizi buviire ddala mu mwana ni bwali baakuze ne babimutwetekako ye yamala dde okunnyonnyola ekituufu nti si mwana wa Katonda era si Katonda wabula nze ndi muddu wa Katonda Isa yayogera ng'ali mu kibaya mwana muto wa kibaya n'awa statement inni abdullah ndi muddu wa Katonda atani alkitaba ajja kumpa ekitabo enjiri mu bukulu wajalani nabiyya era ajja kumpa obwa nabbi wajalani mubaraka aina ma kuntu era ajja kunfuula wa mukisa mbenga nsomesa abantu eddiini ya Katonda
ebyo bina. Wa awsani bisalati wazaka, era yandalika okubeera nga nja kutola ezzaka nsalenga ne swala. Awo nga tukyamireddeko mu bufunda kikulaga automatically ti Isa yali musiraamu. Agambye Katonda yandagira okusaala, yandagira okutola zaka. Ekyomusanvu n'agamba nti wa barran biwalidati, nandagira mbenga mpisa bulungi maama wange. Mu nsonga omusanvu obudde situbulina butematema nsonga ku nsonga, tujja kujja mu nsonga emu yokka insha Allahu taala mu akawungezi k'olwaleero. Esembayo ey'omusanvu yaga nti wa barran biwalidati, yandagira okuyisa obulungi maama. Walam yaj'alni jabbaran shaqiya, era tiyanfuula bano bakiwaji abavuma bamaama baabwe, abakuba bamaama baabwe, abayise mu maama waabwe amaaso, ababakabya amaziga. Nsonga ya maama yokka gye twagala okwogerako. Lwaki twagala tujogere? Lwaki statement eyo yajja? Lwaki Allah atunnyonnyola ekyafaayo ekyo? Tutune mu bamaama baffe ebizibu bye bayitamu. Mukazi wattu Maryamu ebigambo byonna bye baamuvuma, bye baali bamujerega, bye baamuyisaamu emimwa, bye baali bamukonjera, kyava ku kikuva ku mwana. Maama wa Maryamu n'abeera ku pressure. Onaamubuuza kino, onaamugamba kino, onaamugamba ne Maryamu yennyini nga talina ansa. Bimusobedde. Ekyatuuka okugamba nti ya laitani mittu qabla hadha, ebintu nga bimpitiriddeko obungi, singa nali nfudde bino ne bitansangawo. Kati saawa eno alina bebi, onaamubuuza kike, omwana wamugjawa, gwe taata w'omwana yaani, gwe obwenzi walutandika ddi, buli muntu amukuba kike. Allah kwe kuleeta ekyamagero nga kivudde mu bebi yennyini Nabbi Isa alayhi salam awa obujulizi nti nze siri mwana wa Katonda, siri Katonda, inni abdullah, nze ndi muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ku nkomero alyoka atugambe wa barran biwalidati, Allah yandagira okubeera nga mpisa bulungi maama wange. Kubanga ebizibu ebyo byonna Maryamu byeyafuna, ebigambo ebisongo byeyafuna, wansonga emu, Isa ye kanaluzaala. Kati maama nga yalina okuyimirirawo, era n'ayimirirawo, n'agumira ebizibu, n'agumira ebigambo, n'alera Isa mpaka lwe yakula. Kyava atutegeeze wano nti Allah andagidde okuyisa obulungi maama, kubanga yamuteekesa ku pressure mwana. Ekibuzo kigamba nze naawe maama musanyufu owuwo, owange, owaffe, naye omuyisa nga Isa alayhi salam bwe yayisa maama w'obulungi. Ebizibu byonna ebyatuukira Maryamu byava ku mwana we. Nga naawe, nga nze, nange maama bwe yayita mu bizibu eby'enjawulo n'agenda kuleeba. Obulumi ne bumutta. Nayogera niyeyama byatatuukirize, n'olumala okusindika oti omwana, ate n'alaba bebi, ate n'awulira essanyu, neyerabira ebizibu byonna byayiseemu. Omukyala afuna olubuto n'afuna emize, walwa afuna egy'okusesema, n'alya obutuulo obwakatunkumu obubisi, waliwo alya obuyembe obuto, wali alya ettaka ng'ettaka lyayagala ttaka nenge emmere eryawo ebyokulya naye ayagala ttaka. Kye kimuleetedde? Gwali munda gw'omuleetedde ekizibu ekyo. Kati akutuusiza ku nsi. Kinyuma omuyiseemu oluyi, kinyuma omuweteke, kinyuma omuvume, kinyuma omujerege. Yensonga lwaki Allah atutegeeza nti Isa yagaa nti wa barran biwalidati, Allah yandagira okuyisa obulungi maama wange. Walam yaj'alni jabbaran shaqiya, era tiyanfuula omusajja kiwaji asobola okuyisa mu nnyina oluyi oba tteke oba ekigambo ekinene. Tugenda ku Abu Hurayra, kitulaga kuyisa bulungi bakadde, kuyisa maama omuwa ekitiibwa ekimugwanira nga maama. Abu Hurayra radiyallahu anhu y'omu ku basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam abasinga okukwata hadithi ezisinga obungi. Maama we yali musiraamu, yali mushiriki. Abu Hurayra n'agezaako asike maama we amunnyonnyola obusiraamu, omukazi ne yeerema.
nagezaako amunnyonnyola obusiraamu ayingira obusiraamu nga Abu Hurayra alumirwa nnyina nyingira ntyejjana maama wange yabonabona nange nayanzaala nanyonsa ayingira omuliro. Abu Hurayra kyamuluma nnyo radiyallahu anhu nagezaako asike maama we amuyingiza obusiraamu omukyala neyerema. Omukyala kye yasalawo okwejjako mutabani we nga bwoga nti kamukube ebbomu alekere awo okummanyiira. Maama wa Abu Hurayra n'avuma Abu Hurayra n'amuwa lisiiti n'atandika okuvuma Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati nkuvume n'oyo abikusomesa ebyobusiraamu. Ne Nabbi n'amuwa lisiiti n'avumaganya n'obusiraamu n'abuvumaganya. Abu Hurayra n'akaaba amaziga ng'alaba maama ekimukaabya kisi kivumo wabula ekimukaabya nsonga ziringa bbiri: kuvuma mukama we ow'ekitiibwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Wandiganya obusiraamu n'otavuma Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ekyamukaabya ekyokubiri ddala maama agaaniddeyo mu bujeemu ayingira omuliro. Kati nze jjana erinnyumira etya nga maama wange bamwokeza omuliro? Bye byakaabya Abu Hurayra mu bufunda. Abu Hurayra radiyallahu anhu asituka agenda omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam amugati ya Rasulallah maama ngezezzaako okumuliisa ekigambo kya la ilaha illa naye agaanye ekyasembyeyo yanvumya oluvuma. Buli kiramu kyonna n'akivuma tayagala kutegera kikwatagana ku busiraamu. Naye ekindeese si kumuwabira azisaaki wabula ekindeese mu maaso go nkusaba omusabireko ku dduwa osabe Allah subhanahu wa ta'ala annuŋŋamize maama wange ejjana tosobola kunyumira nga maama ali muliro. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'asaba edduwa Allahumma hidi ummi Abi Hurayra, ayi Allah nkusaba oluŋŋamye maama wa Abi Hurayra. Allah n'ayanukula edduwa eyo. Abi Hurayra avuye wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam addayo ewa maama we gy'asula. Bw'atuuka ku mulyango maama we yawulira enswagiro n'amanyawo ye mutabani akomawo. Kyava amugamba nti wategedde Abi Hurayra toyingira mu nnyumba gy'obeerako awo abweru singa obeera ggwe. Maama we yakuvumye n'akuwa lisiiti ng'ogenda gy'okolera. Kati akugambye nti toyingira wano era ekikujja mu bwongo nti ekitegeeza lwali sijja kusulawo. Akugambye toyingira wano ogira obeerako wabweru. Abi Hurayra n'ayimirira. Kazi omukyala n'agenda okulaba ng'amazzi gakubagana n'agamba maama ali kuki? Kazi omukyala anaaba mubiri. Bwe yamaliza okunaaba ayambadde bulungi n'amugamba nti yingira Abu Hurayra. Abu Hurayra ayingira bwati n'amugamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Omukyala akkiriza obukkiriza akkiriza obusiraamu amugamba nindaako mmale okunaaba emize gye mbadde nagyo ngivuddemu essaawa eno nsiramuse. Abi Hurayra n'afa essanyu kyekyaddirira kukaaba amaziga n'addeyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agenda essanyu linzita amaziga no geekaaba maama wange akkiriza la ilaha illa Allah Muhammadur rasulullah. Kulumirwa maama. Ffe tuyisa tutya bamaama baffe? Kyobola bati hadithi Abi Hurayra radiyallahu anhu atuga nti jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wajja omusajja wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti ya Rasulallah, muntu ki munjogera ekiganda wano gye tumanyidde gwe mba nsoosowaza nambeemu mu nsi okumukolako omukwano, muntu ki? N'amugamba nti maama wo. Omusajja n'agamba nti bwe mmala ate nzizeekaani nti maama wo. Ate nzizeekaani nti maama wo. Nzizeekaani nti taata wo. Taata n'akwata kifo kyakuna nambeemu maama, namba 2 maama, namba 3 maama, namba 4 taata alyoka ajje. Yavuye tutwabitwala vice versa. Nambeemu mukyala, ku mukyala nambeemu mwami, n'akusiikira eggi n'akuwa kasoda naye nga maama we tasobola kumusoosowaza. Olugoye olwa bbeeyi, akanyama akasava, ekikoma ekirungi, akasente, nambeemu mukyala, namba 2 n'omusimba 5 naye nga omukyala omuwadde emitwalo 2 ate n'okusiima tasiimye. Naye nti ompadde 2 gokka nga nakugamba ekizibu kya mitwalo 4. Tuyise bulungi abakadde. Nabbi Isa alayhi salam mu statement zonna omusanvu yasemera n'agamba nti wabarran biwalidati, Allah yandagira okuyisa obulungi maama wange, walam yaj'alni jabbaran shaqiya. Tugenze ku Asma binti Abi Bakr radiyallahu anhu. Asma
mama we Qutaila tiyali musiramu. Abubakari yamutallaka oba bawukana naye nga Abubakari tanasiramuka. Bwe basenguka okudda e Madina, Qutaila nasigala e Makka. Bano ne basenguka, Abubakari ne muwala we Asma ne bagenda e Madina. Omukyalo ono bw'atuuka ekiseera ayagala okugenda e Madina asinkane muwala we, omutima gumulumye. Atuuke wa muwala we amugamba, munnange nze maama wo wandibadde mwasiramuka. Maama nagamba, omuwala n'agamba, sooka olindeko mala okubuuza mukama wange kubanga gwe oli mushiriki, kati nkukoze ntya? N'agenda abuuza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'amugamba wategedde maama wange mushiriki naye azze ayagala tugatte oluganda, nenzize kwebuuzaako mukole ntya? N'amugamba nti asuli beera ng'oyunga ne maama wo ku bino ebisigadde, kyotayunga nakye kumenyawo la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Tugenda mushiriki tokkiriza, genda onywa omwenge awo tokkiriza, naye biba bino sabbuuni, mafuta, munyu, beera ye maama wo. Nabbi Isa alayhi salaam mu nsonga ziyayogera kyoba olaba nti yasembyayo, wa barran biwalidati walam yaj'alni jabbaran shaqiya. Allah yandagira okuyisa obulungi maama. Baganda bange, mikwano gyange ab'ekitiibwa, tuyisa tutya bamaama baffe basanyufu gye tuli? Abi Hurayra radiyallahu anhu bwe yamala maama we okusiramuka n'afa essanyu n'awulira emirembe mu kifuba kye kubanga maama musiraamu, inshallah tujja kuyingira ffenna ejjana. Abi Hurayra radiyallahu anhu bategeza bwe yafulumanga awaka agenda nga gwe bw'ova awaka nga atolera maama we salaamu, naga assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maama we n'amuddamu nti wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abu Hurayra ng'ayongerako edduwa nti nsaba Allah akusonyiwe kama rabbaitani saghira, nga naawe bwe wandera nga nkyali muto n'onkuza ne ntuuka wano wendi. Maama ne n'amuddamu nti nange nsaba Katonda akusonyiwe kama barratani kabira, engeri gy'ompisaamu ng'okuze. Ono asabira maama we, nkusaba maama, ayi Katonda nsaba osaasire maama wange nga bwe yandera nga nkyali muto. Maama asabira omwana, nange nsaba Katonda akusonyiwe engeri gy'ondabiramu ng'okuze. Naffe bwe tuva awaka, maama yali akuwaddeko edduwa eyo oba munyiivu. Tuyise bulungi bakadde, tuyise obulungi ba maama. Maama osobola okumuwa ssente olwaleero n'omuwa sukaali kiro, enkya n'akusaba endala. Aga mukazi ki? Ekkiro emu yaweddewo. Wayita ennaku 3 n'akusaba endala. Guma ye maama wo. Tomubuuza nti owaayi essente olowooza tuzinoga ku miti. Tomubuuza kubanga naawe bye wamwonoonera ng'okyali muto byali bingi. Sowaani mekazi wamenya ng'okyayavula? Sukaali gwe wayiwa yali eyenkanawa? Lwaki Nabbi salama yasoosowaza maama ku taata? Kubanga maama afuna nnyo ebizibu ebisinga ebya taata. Mbagambye maama ofuna olubuto taabu, egyo emyezi 9 abonabona, asitudde gwe, asitudde nze. Bw'ozaalibwa n'atandika n'omufuula omusiru, n'omufuula kazooto, n'omufuuza kataala, n'okaaba n'agamba omwana wange obadde ki? Niyeeyogeze yekka, ayogere naawe bujje. N'afuna essanyu ng'ozannya, bw'olwala naye n'alwala. Omwana wange yakuyiiyiza, oba mulwadde wa musujja, oba alina kigalanga, oba mutwe gwe gumuluma, oba munaazeeko. Yensonga lwaki Nabbi yasasuwaza omukadde omukyala taata najja ku nnamba 4. Naye ffe abamu nti maama ayinza okuba mu kifo kya 15 era ng'omukambuwale n'omuboggole n'okumuboggolera nga Allah yatugamba mu Qur'ani ti wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma wakhfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-rahmah.
olw'obudde tujja kwogerako kigambo kyokka ekyo, waghfir lahuma janaha dhulli min arrahma, ekituwaga omuntu asobola okuba nga wasoma ebitabo byakuwulira nawe n'otambula mu banno nga weekakasa nti abaliwo bonna bali wansi wange, agamalala togatwala wa maama. Osobola okuba nga ekifo kibakutadde kyamaanyi kya buvunaanyizibwa, ekyamalala galeke tugatuusa wa maama. Oyinza okuba nga oli minisita, oli MP, oli pulezidenti, oli mugagga, oli muyivu, oli dokita. Allah kyaga nti waghfir lahuma janaha dhulli, bino ebiwawaatiro bino ebikuwaga buyigirize, sente, bitiibwa, maanyi, bw'ogenda ewa maama kakkana, kubanga maama Allah muyayisiza okubeera ekyo kyoli. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. استغفروا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. بدوا الله وزانبا الله twagadde okwejjukanya ku nnyingo musanvu statement ya Nabbi Isa alayhi salam. Allah okumusobozesa n'ajogera ng'akyali bebi, yayogera ensonga musanvu. Niyo olw'obudde tujjeemu emu yokka gye yasembyayo, yagamba wabarran biwalidati. Allah mu bye yandagira okuyisa obulungi maama. Waliwo sahabiyo omu yali talya na maama we ku ssawaani emu. Ne bamubuuza lwaki tolya na maama ku ssawaani emu? N'aga nti ntya nyinza okuzza omusango nanyiigira nga nze simanyi. For example, basiisa ennyama, benza oteeka obutundutundu obufiififi wava buli ku nnyama, ati ningaaya bwe nti nimba zaakabwe bwe mmalawo kano ako kenyenda okutoola, nga ne maama naye bw'abaza bwe mmalawo kano ako kentoola. Nze nembanga nze nsoosa okumira akafya akali ku kamwa nintoola maama kabadde abazizza n'atanyega naye mu mutima nga kimukosezza akafi kembadde mbazizza kabadde abazizza nze nsoosa okukatoola. Naga nti sisobola kulya na maama wange, nyinza okutoola ekifi oba nyinza okutoola omunwe gwabadde ali mu interest y'okutoola, nze nimusooka sijja kulya na maama naye nze naye gwe. So mu bufundo obwo ebyo bye byafaayo ebingi ebya Nabbi Isa alayhi salaam. Naye ng'ensonga enkulu Allah lwaki yamwogeza atulage obujulizi nti maama we talina nsobi yonna, si yali mwenzi, omwana si yali wa bwenzi, ate omwana si wa Katonda, omwana si waani, wabula Allah subhanahu wa ta'ala yamutonda nga bwe yatonda abasookawo. Adamu alayhi salam bamutonda okuvira mu bbanga nga tewaliwo gye bamuggyemu, ne bamutonda mu ttaka. Ne batonda Hawa ne bamugya mu lubirizi lwa Adamu alayhi salam, kitwale nti bakubye kalifomu. Adamu ne bamuleetera otula alayhi salam, niyeebaka ng'ali mu kalifomu agenda okuzuukuka nga bamaze okutonda Hawa ali awo ku buliri. Ate gozze otya wano nti ate gwe kati ombuuza ki? Method eyasooka bamutonda mu ttaka, method eyaddako kumujja mu lubirizi lwa musajja, method eyaddako kutonda Isa alayhi salam ng'avudde mu maama talina taata. Bwe bujuzi Nabbi Isa alayhi salam bwe yaleeta obwamusobozesa okwogeranga muto n'awa statement ezo zonna, n'abanga kisigadde awakane akkirize kyekituufu kimaze okujja. وفي الختام نصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين كما أمرنا الله مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ربنا اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم ربنا اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك.
اللهم ربنا لا تدع فينا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته، ولا مريض إلا شفيته، ولا كربا إلا نفسته، ولا غائب إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.